Timu Kiyumba mbalengera mungamba fifi bitutwala naye nga kyensinga okukkiriza nti tujja kubanga ate tukigusa ate mutya bamama kyonna kyekiri kijja kumala ate kigwe kansubire nti muli mulungi na gye musinzira okubanga ate mujje kumindeko mujje bali gye mutusizaako engalo olunaku olwaleero ate nga ku fifi gye kwolingamba nti mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala mwena abajje kumiddeko mu dakika eno tugenda kubanga ate tutandikira ku mukulu amanyiddwa nga Mr Updates. Yes, amawulire gafulumye ddanga omukulu ono wakutwalibwa wabweru w'eggwanga hasooka okubanga ate munange afuna ku bujjanjabi obusingawo wano e Uganda bikanga biganye embeera ye sinungi n'akamu nakatono ddala okuva lwe yaviira ddala mu kkomera ekitalya oba yalya biki oba yakuwa biki mungu yamanyi naye nga embeera eyongera kubanga esajjuka maama we agenze mu maaso bwatyo n'abeera nga ate amusabirako mu ddwaliro ng'era omuzadde yenna ate nga yagenda okubanga amwerekera ku lugendero olw'okugenda ate abeere nga afuna obujjanjabi okuddako ku saidi ey'omulodi meya. Yes, olunaku olw'eggulo bangi bavudde ne bagenda mu maaso okubanga bamubikanga bagamba nti afudde naye abali ku soosi wali wennyini mu ddwaliro e Nairobi bavudde ne bafulumya ekifaananyi kino nga bagamba nti omukulu tannafa embeera egenda eterera buterezi era nga bagamba nti ngawe mumulaba awo yabadde agezaako okubanga atambulako mu compound y'eddwaliro ekiraga nti embeera yegenda eterera. So nno ye omukulu amanyiddwa nga Kabuye Boston naye embeera ye si nnungi eyongera kwonooneka buli lukya kinajjukirwa bulungi nnyo nti omukulu ono agambibwa okuba nti mubiri gwe mulimu obutwa. So nno embeera ye bunaku eyongera kusajjuka twongere okuteeka abakulu bano mu maaso ga Mukama Katonda n'abandi bonna abali wabweru eyo be tutamanyi naye ng'embeera yaabwe si nnungi n'akamu na Katonda twongere okubanga ate tubakwasa omungo. Ate okuddako eno mu ggwanga erya UK bo baana bawala bagenze mu maaso okubanga ate basalako embasi ya Uganda ne babeera nga munange bayiwawo ebifaananyi ebiraga nti ebikolwa by'omukulu President Yoweri Kaguta Museveni tubikoye twagala nkyukakyuka twagala buwanguzi bwaffe era ne bategeeza nti bo tebagenda kutta muntu tebagenda kuba muntu tebagenda kwekalakasa wabula bagenda mu maaso kola ebyo ebiraga nti si bamativu n'embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyabwe era nga bagamba nti abo bennyini abavujjirira ensimbi oba okitegeera bano amawanga amala genda maaso kubanga gavujira dictate ensimbi baagala balekeraawo ekikolwa ekyo. Ate okuddako mu ggwanga erya US bo bavuddeyo bati ne bafulumya ekiwandiiko ekiraga nti tebagenda kuddamu kuwa mukungu yenna visa okuva mu ggwanga lya Uganda eyagenda mu maaso ne yenyigira mu bikolwa by'okuba nti atulugunya abantu naddala mu biseera ebyokulonda okuviira ddala ennaku z'omwezi nga 14 okutuusa kati. Kino nno kyaddiridde oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Honorable Sam Kuteesa okuvaayo bw'atyo n'abeera nga afulumya ekiwandiiko ng'akkaatiriza bulungi ng'agamba nti ffe tetumanyi nako tetuwambangako kwegamba gavumenti ya Uganda tewambangako muntu yenna tesibangako muntu yenna tetulugunyangako muntu yenna tebuzangawoko muntu yenna. Ekintu ekyayongedde okwoleka abakungu bano nti bali babatwala nga abasiru olw'ensonga nti balaba obutambi buli lukya buli lunaku nga balaba abantu balaajana balaba obululu bwabbibwa balaba abantu battibwa. So ne bagamba nti kakati ke kaseera tutandike okulaga Museveni nti naffe munnange tuli bakambwe bazibu oba okitegeera yemu kweyo embeera egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kati nno kino kyayongedde okuwa ab'ekibiina kya NUP amaanyi ne bagamba nti oba oliawo Mungu agenda kati atandise okubanga atujjukira okusinziira ku bubonero butandise okubanga ate butweyoleka okitegeera kubanga bangi bagenda ne bakola ebikolobero afterwards ne bagamba nti atujja kufuluma mu ggwanga lyattu Uganda tufuumukemu naye kati wano wekituuse kyandibanga kitandise okubalya mpola. So no essaala mungire okubanga munywereza ddala. Yes, emboozi ebadde egenda mu maaso mu ggwanga lyattu Uganda ate ngera still tennazikiza emboozi y'omutanda Kabaka wa Buganda Ronald Mwenda Mutebi ow'okubiri. Emboozi eno okuviira ddala Katambi actually si kuviira ddala Katambi ebbanga ddene Abaganda bazze babuuza oba Bannayuganda bazze babuuza Kabaka aliwa Kabaka yalabiseeko nga ali ku mazaalibwa ge which embeera gye yalabikiddemu teyawoomeza ttooke ku saidi y'abantu abalala era nga buli yalabye Katambi kali yasigadde nga mwennyamivu n'awatali Baganda bawulidde nga bali so touched ku ndabika omutanda gye yabadde alabikamu. Kakati nno kino kyaleetedde Abaganda bangi okusituka ne bagamba nti Kabaka bamugye mu ggwanga lyattu Uganda bamwongere babeere nga munnange bamuwa obujjanjabi obw'enjawulo. Ekintu ekyo ekitaakoleddwa oba ekitakolebwa bangi bavuddeyo ne bagamba nti wandibanga waliwo olukwe ku saidi y'omukulu amanyiddwa nga Katikkiro n'abagereka n'abalala awo okuba nti baagala kuggyawo obulamu bwa Kabaka era ng'envuvumo nnyingi nnyo ezigenze mu maaso okubanga zoogerwa. Abantu bangi balaze obutali bumativu obwennyamivu ku nsonga eno bingi ebyagenze mu maaso okubaawo nga we muzze mu biraba naye waliwo abandi abazze ku saidi eyindi ne bagamba nti wadde naffe tuli Baganda naye bye tugenda mu maaso okuwulira ate mukisuusiza mwe mulowooza nti Kabaka abamwetoolodde oba ab'ekika kye nti mumwagala nnyo okubasinga kwegamba abandi bo balina engeri gye bakifunye
babafunyeemu omwo mwabadde babajjo omuli omukulu ono Tamale gwingenda okuba nga ate nkulekerako n'abalala bangi kagamba bagenze nga bagamba nti abamu mwakafudde kajanja okusinziira ku ntegeera yaabwe bonga bwe bakitegeera mukambere nga mbalekera wano nsaba oyo atakumira mpera sigale nga abankumira balungi abagala mbagala nnyo musule bulungi mwera bw'okola video nefuna comment 10 ojja kebera comment 9 nga abakuvuma bonna baganda banno mwabaganda temutwepankirako yadde n'akamu njogera ku baganda ngamba mmwe temutufuula basiru eno ensi yammwe mwekka mwe mukyasinza okuba kyakaali mu buli kimu ekizze kati mubuukidde mayega ate olwo Bobi Wine mwamutadde olugesigezi olubajjudde wano 2018 kabaka gwe mutinkiza mwamuvuma ebivumo ebiyitirivu ennyo mwakutte ku ttaka lya Bobi Wine 2018 buli omu ajjukira ekyali ku social media baawemula kabaka gwe muyita Namunswa atagambwako Sebunya bwa Musota mwamuwemula mmwe mwennyini nga temulyadde omunyankole n'omu mmwe mwennyini bakasagga bannamusisi bannambooze mwawemula kabaka ku social media 2018 mwekuzizza ku buli kintu kyonna bayibuli etuukiridde ekigambo Katonda kyasinga okukyawa era ekyagobya Lucifer mu ggulu is pride and arrogance. Pride ge malala, arrogance ke kamwa kabambaavu. Mugenda mubuukira buli kintu, buli muntu wano mu ggwanga lya Uganda akaba baganda. Mwe mukyasinza okuwemulira ku social media, mwe muli omulowooza musiru, mwavuma Museveni ne mumuteeka wali. Bwakola live ogenda okutunulira abantu bonna abavuma n'abawemula nga baana baganda. Nze muntu asinga okwetegereza comment ne mwembeera ku volongoto netegereza comment ne bwe ziba lunaana I sit down kubanga mulimo gwange okuzuula bani bendiringa nabo. Ogenda okukola video ne bwe bayamagezi ne bwe bayabusiru. Bwokola video nefuna comment 10 ojja kebera comment 9 nga abakuvuma bonna baganda banno. Chiseka Bukenya Lumbuye na Bukenya beba kuvuma ebivume bitavuitika mukamwa. Mwavuma kabaka yenyini gwe mutinkiza kati. Mwavuma Katikkiro Nowevu eringa ya kutaano. Mwavuma Museveni buli omu mwavuma Besigye buli omu muvumye. Ogenda okwetegereza ebintu bino byonna ebikolebwa nga bikolebwa baganda. Kyokka nabagamba nze ndi musajja mulokole. Sigamba nti ndi mutuukirivu naye nasigalawo gamba abavubuka kubanga buli omu abatya nze sibatya. Nze ekivumo ky'omuva nekina kye kinkola naye bayibuli eno etugamba bulungi mu Ezekiel 28:7 28 yonna gisome ogenda osome ne 16:18 Proverbs ejja kulaga lwaki Lucifer bamusuula ku njegere wansi. Kino nkyogera nga sikitya abaganda mugenda kusiriwala musiriwadde mugwagwa wadde mugenda kwavuwala mulese elegase of fools kubanga buli omu abasunga wano mwagambanga mwe Abanyarwanda bakomba eminyira Abanyankole tebalina makulu buli omu mujerega mwefudde abakabi ku bwavu kwe mutudde temulina mwanyi temulina matooke temusomye temwagala kukola olugezigezi lwe mukulunga temulina kye musobola kukola mwabali ku social media abawemula mulimo kigosobola okukola gavumenti yabuza emirimu mulimo kigosobola okukola. Mwagamba kabaka aveyo tumulabe joli musiba naye ku street nakulabe nti bane kabaka tutuludde omulaba ku street mu Marwa mayega jero kabaka waffe oba mufu oba mulamu twagala kumulaba bamulese ate ndegera bwafaanana oyo si ebene ekyo mwalese kisajja sajja ne mutandika okuvuma omusajja nenze mbabuulira bayibuli ekyogera lwatu bwogikebera okuva ku Genesis paka Revelations terina weewa muntu bukusa kuvuma mukulembeze. Bayibuli egamba tusegulire nga abakadde. Katikkiro Charles Peter Mayiga agenda myaka 6 mu buvubuka omuvuma buli myaka 22 mulwaki akola ebyekisiru gwe watuuka ddi okumanya nti akola ebyekisiru kitaawe yakola ki mu nsi. Mulekeraawo okutambulira mbulamu obw'okubambira buli kimu. Abantu abali ebweru w'eggwanga abakola obupeeji bonna bo beetegereza baganda abali wano abakola ebiri fane basegirira bonna abakola kyakaali mu kibuga bannabyabufuzi abatalina pulaani bonna babuloga abatalina pulaani baganda mwetemwe abatukunamira baganda baserebu abatukunamira baganda. Kino nkibagamba this is not a prophecy. Sijaga nti mukama yangambi nedda. This is the reality because mu bulamu there must things waliwo ebiteekeddwa okubeerawo. Abaganda mugenda kwongera okwavuwala mugenda kwongera okusiriwala mugenda kwongera okufuuka emmomboze kubanga era olwedde muli basiru
ekibalaze nti muli basiru kwe kuvuma Katikkiro wammwe mwagamba Kabaka talaba mukamwa ne bwalonda ekikere n'akissa wali mukikkiriza kati kitegeeza bw'ovuma Mayiga obusiru ne Kabaka oba omuvumi obusiru kubanga Kabaka yalonda Mayiga era yamubeezezaako ebbanga tiryamyaka gigera mu 10 n'egi naye mu okwefuula abagezi okuvuma buli kimu Mayiga muvuma waaki oyina audience egamba nti Mayiga nga tataddeko Katikkiro nabagamba nti eddembe Museveni lyabawa lyeribonoonye tosobola Rwanda kuyita Kagame bamuyita His Excellency nemwe buli kimu mukibambidde wano muvumi kati Bobi Wine mwamwerabidde ebyokulayira mwabyerabidde ne bannammwe abali ekitalya mwabeerabidde kati mubuukidde kigaali kyokka Kabaka gwe mutinkiza mwamuvuma 2018 ebivume ebyamaanyi ennyo nenze mbalabula baganda bange Bayibuli etulagira okutya abakulembeze wadde babi oba balungi nange nyiza okuba n'okwemulugunya ate Kabaka asobola okubeera nga alwadde nange nyiza okuba n'okwemulugunya nere kimpa lwatu kugamba nti gwe ka Mayiga kubanga kitaawo bompima ne Mayiga ayinza n'obutamukkiriza kuyingira mu geeti yeewuwe naye okumanyiira n'obutatyanga kyokka biri mu baganda mutalina kye musobola kukola mwe bannaku mwe mulina emmandwa mulina emisango mulina bamweya n'abajjudde twali olabeko aba gurupu ya Kayihura ng'evuma Museveni ku social media abawalumbuye information okuvuma Katikkiro bava mu Mmengo mwennyini byebye byammwe kwerumaaluma kola busolosolo butalina makulu kyokka Katonda ekyo bwakiraba ng'aleeta abantu abagenyi nga babakulembera Abanyarwanda batubbyeko ettaka bajja kubba n'amasengere bagenda gatunda because you are fools you have left a legacy of fools bw'aba Kabaka mulwadde mubanja bwe mutyo okuvuma abalala n'atabimanyi n'abuukira avume kubanga muyino bimwe minene ati namusisi yeddira gundi agamalala nse gundi nse neddira enkebuka ya agamalala ke mulina nekirungi muli baavu be mwavumanga okukomba eminyira bavuga pajero bitama bali mu office muli ku stage za boda kwe mulasanira awulidde ebigambo bino wali yeggeyena neggulu Katonda kyeyogera kyonna si kya busiru tewali lukusa Museveni bw'abakubye olwi tewali lukusa lukulowe wakumukuba luyoba kumuddiza kivumo otherwise obulamu bwo bujja kusalibwako buli avumye Mayiga ekivumo genda weenenyeze Katonda kuba Mayiga ne bwabeera mu kyamu tewali audience joyimiramu kumuvuma Mukama bawo omukisa